na Bobi Wine yatta abantu Bobi Wine alekerawo okwogera ebigambo ebyekisirusiru ebyekigwagwa tetufunanga muntu mugwagwa mu Baganda alinga Bobi Wine tulina abasi babiri tulina Museveni tulina Bobi Wine enguzimu ya Museveni ya mulema tetajja jimalawo libera mulala Bobi Wine anoonya buganzi n'alimbalimba abantu kali bagala kunzita mumuwagire talina kyatunda mu bantu ye Bobi Wine atakwatibwa yabaki kati muwulirize Bobi Wine ng'alagira okusanjaga abantu Ochegera abayimiridde mu kkubo lyabwe eri okutwala obukulembeze Bobi Wine ayogeredde ddala ng'agamba abawagizi be nti omuntu yenna yekise maaso go akulemesa okutwala entebe ya Museveni mu musanjage n'agamba mu basanjage okusanjaga kutematema ekizimbe kyakutedde omuliro bujulizi ku bujulizi Bwiino ku Bwiino waka ku waka mukulu basajja muvula agamba nti bino kirayiko musajja abalimba ayagala bululu fe tuleeta bujulizi tuleeta Bwiino tumuzannya ekigambo kusanjaga mu Luganda lwe nasomako ewaffe Butambala gye nasibuka eyo ku ssomero lya Lukalu Secondary School kibanga okutta ng'ossiza kiso n'otematemamu ke bayita okusanjaga okwo exactly njala kwebaza byonna bye mukola ate ne mbaagaliza okuwuliriza obulungi bwadde n'ensolo nkambwe ge gange ngikako ayagala ensi ya Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo weewaawo Nanyupu bagamba osala omugambo oba okusezesa kisooki oba kasumeni nze naawe kakati wavaayo n'okonjera n'ogamba nti Kyagulanyi alekanga n'abamu ku banna bali mu kibiina kino saaka abamu ku bloggers be n'abamutambuliza amawulire saaka okujajatta ekibiina kino kirabika ebigenda maaso ku bantu engeri gye bafaamu bakimanyiiko n'ogamba ojja kuleeta obujulizi twakanya kulinda bujulizi nga tetubulaba abantu tebagenda ku social media nga tebabulaba onywedde kansoke nkikubuuzo zonywedde Bwiino omulina ndi muna mawulire owerinnya mwawule ba bloga ba Bobi Wine ne basajja MIVULE munna mawulire ata omunoonyereza kati siri ku level y'aba bloga mujjukire bulungi banaffe abawagizi ba Bobi Wine boba bloga bavaayo ne bagamba nti Kabaka yafudde Katikkiro Mayiga tuwa omulambo gwaffe Kabaka nga wali mulamu nakati wali ne bavaayo ne bagamba nti Salimu Sale yafudde ne Museveni omulambo agukwesa akyagokolako emikolo Salimu Sale n'avaayo ku mbaga ya muwala we so kakati mutwawule basajja MIVULE bwe ngamba nti Kyagulanyi atta abawagizi ba President Museveni Bwiino mba mulina oktegera Kyagulanyi muyeekeranga bwolaba ADF Kyagulanyi muyeekeranga bwolaba Joseph Kone katulina abayeekera abasatu betulwanyisa so Bwiino tumulina Bwiino waali soogera bigambo ate nange ssebo njagala okitegeere nti nange nti ekkomera simala googera kakati bwe tuva ku ekyo oyo Bwiino ngenda mukuwa kwakasabye mbadde mbagamba nti waliwo ekibiina kya NUP mulimu abatta abantu olwaliro njagala kubawa obukakafu nti mu kibiina kya Bobi Wine ne Bobi Wine mulimu namo abatta abantu nga boleba ADF ne Joseph Kone ebyo birala bye muwulira Bobi Wine byagamba nti ndoza kankibulira abantu bakitegeere abatana bakimanya baagala kumutta byogedde n'embazungu ebyo gye yabadde si yeka ne Francis Zake omubaka mu parliament mu kira kye kimu agamba nti sabbiiti yatutegeeza nti waliwo abaamu bagulizaako nga waliwo abaagala okumumiza omukka omusu Kyagulanyi olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'agamba twabiwulidde mu campaign ze yakola nakano njagala kukamalireko okoneko ogwo omusajja gw'ogamba akuwuliriza byayita Kyagulanyi abantu babiwulidde kati kabawulire ku nzi gwe batannawulira ebya Kyagulanyi babiwulidde Kyagulanyi talina mulamwa political ideology kwatambuliza kibiina kye gurupu ye kakati bannaffe bali mu nsiko aba NRA bakola 10 point program nti bwe tukwata obuyinza bino bye tugenda okukola ye Kyagulanyi mu mutwe gwe mulimu ekintu kimu
Museveni mwana alina okugenda akaddiye ffe tukyali bavubuka guno mulembe gwaffe mulimu ekintu kimu kakati talina kintu kyatunda mu bantu kisobola muweesa bululu ekimuweesa obululu ayiye ebigambo ebiretera abantu okumusaasira afune sympathy vote bagala kunzita Museveni atutta abantu bakabire wamu naye ekyo kyatunda ebyo ebigambo bye bimutunda tewali kintu kyonna kiyitibwa omugongo gwa Uganda kati bya bulimi economy ya fesinga abantu 75 ku buli 100 bali mbya bulimi talina kyayogera kino kikwata ku bya bulimi talina kyayogera abavubuka abangi abamuterawo omubiri abamaze okusoma talina kyayogera ku kubatekerawo mirimu talina mu mutwegwe mukalu debe kalu Bobi Wine debe kalu kati atunda kutta bagala kunzita abantu bamusaasire era ebyo bigambo mugenda biwulira nnyo nga Bobi Wine abyogera kubanga byokka bye biri mu mutwegwe temuli nti bwe nkwato obuyinza abavubuka bano abambeereddewo abannonda abamaze okusoma ngenda emirimu ngenda gitondawo ntya emyezi gyange gisooka 3 ngenda kutondawo emirimu emeka talina kyatunda mu bantu okujjako okunoonya okusaasirwa kati teri ayagala kumutta by the way omuntu yasimatuka amasasaruwa ne gakwata driver we goganti teri ayagala kumutta mu ggwanga kakati ne babeere Masaka mu namawulire bamukuba anti kakati mutwe ebyo mbebaza nti bwe mumala okwogera ebyo ebyobutamanya byammwe ne mutuyita ate ffe bakafulu okwagala okutta Kyagulanyi kye bayita state okimanyi Kyagulanyi asiba agamba simanya Bobi Wine wammwe nti bagala kumutta Museveni n'akyemalira Museveni atta abantu baffe state ng'ekwagala kyetaagisa ki asula mu ggulu nti Museveni tasobola kutuukayo Bobi Wine alekerawo okwogera ebigambo ebyekisirusiru ebyekigwagwa n'agenda mu bantu n'agamba nti oyo Museveni n'ekitabani kye kigwagwa ng'ate Bobi Wine ye mugwagwa asembayo era ffe Abaganda tuswadde nnyo tetufunanga muntu mugwagwa mu Baganda alinga Bobi Wine Museveni ng'ayagala kutta osulawa omuntu gwogamba yafuna obululu bw'abantu okusula mu milioni 3 iso esobola okulemwa okutuuka gyali anti agamba nti ebitongole ebyokwerinda bibatta baba bagulizaako CMI eyinza okulema okutuuka gyali kebere crime intelligence kebere polisi yokka eyinza okulema okutuuka gyali agamba yafuna message yafuna okulabulwa okuvako ku embassy z'amawanga agamu kubaali batambudde engendo zaabwe ne bagamba nti mukomaawo waliwo abayinza okwagala okuwamiza omukomuso okiwakanya ajja kusigala ng'abyogera byebimutunda ebyo byebimutunda abantu okumusaasira nga state eyagala okukutta seriously nga bakwetaaga n'olunaku teruziba n'akatayi tekasala nga tebannamutta okimanyi nti buli awabeera Bobi Wine yafuuka nsega buli awabeera omulambo waabeera bwe baba bamwagala tebayinza kumutta ekiro anti laba ekiro tebayinza kumuttirayo gy'abeera mu nnyimbe buli lumbe Museveni agende n'omuntu yafudde kansa Museveni agende gy'obeera Museveni yaleeta kansa mu nsi kati eyo gy'abeera ku lumbe buli kiseera ng'agenda agamba Museveni agende bw'aba atambula okudda eka tebasobola kumukuba Kyagulanyi agamba waliwo ebintu byotayinza ku ruling out okusinziira yajuliza Lumumba Hussein mutabani wa Amini ku byenfa ya Beni Kiwanuka n'ajuliza ne Kayindo Tafire n'ajuliza ne ku kitabo eky'omukulu kyawandika n'agamba nti omuntu eyakola ebintu ng'ebyo toyinza ku ruling out kikyasobola kukola kakati wulira kakati nange awe mba ntandikira anti naye aleese ebyabakahindo Tafire njagala bannayuganda bampuliriza mwenna bampuliriza Bobi Wine bw'agamba nti Mwai Museveni yakola kino n'akola kino nange kambawo amaloboozi ga Bobi Wine ng'agamba abawagizi be nti mubatte ababalemesa okujjawo Mwai Museveni kakati Bobi Wine anti agamba nti Museveni musi kakati tulina abasi babiri tulina Museveni tulina Bobi Wine Bobi Wine alumiriza Museveni nze nange kati kampolirize Museveni ataliiwo nti ne Bobi Wine musi era ngenda kubawa abantu abawolera ddala 5 mu kibiina kya Bobi Wine nga bonna boogera ekigambo okufa boogera okutta abantu kale juzi bannayuganda nabagamba nti ngenda kuleeta Bwiino
Okay, kale kati tulinde Bwiino tumuwulire. Saulo ngutuyambe kawo tulire ku Bwiino wa mukulu basajja mivule tulabe. Nida mubawa. Abantu bategeere. Okay, 13:34. Atiisa akanga bagala kunzita. Atiisa nakomye wali ne baga nti government webe kwagala. Bobi Wine tatambulira ku mwezi nga yakwagadde. Era njagala obulimbo bombugirewo ddala ne woba oli muwagizi wo tukukumanya nti naye wana atulimbyemu akati nze ndi muwagizi wa President Museveni ne amazima ngamanyi Mwai Museveni tasobola kumalawo nguzi wano ne woba omuntu omwagala enguzi Mwai Museveni yamulema tajja gimalawo aligimalawo alibeera mulala ekyo nakyo naye yakkiriza akati mwe abawagizi ba Bobi Wine bwabalimba bo tebasengejja otegera kakati Bobi Wine anoonya buganzi n'alimbalimba abantu kali bagala kunzita mumuwagire talina kyatunda mu bantu kakati njagala owulirize nze mbagambye nti Bobi Wine n'ekibiina kye nabo batta abantu Bwiino tumulina atuliza njagala ku Bwiino oyo njagala owulirize ebigambo bino era njagala kosa omukisa guno okusaba ekitongole kya ISO ekivunanyizibwa ku butebenkevu bw'omunda mu ggwanga lwaki tikikwata Bobi Wine nze bwe nayogeranga ebigambo nga bino nga bankwata era emisango 19 najanjulira President Museveni nemuga nti sebujinzi jeko mfuna obuwerero CID ndi bubi CPS ndi bubi ono Bobi Wine atakwatibwa era ojjukira omulundi ogusembyeyo lwe bansika mu studio nga wano nga ndi ku microphone ne bantwala mu safe house ekireka ye Bobi Wine atakwatibwa yabaki kati njagala oli eddoboozi lino era baagana okumukwata njagala bannayuganda muwulirize eddoboozi lino. Okay, oba katonotono tukubirye tuve tujje obaka buno tutandike lumu n'eddoboozi eryo kubanga ndaba nga akadde kagenda kubanga katuuka mu bubaka simanyi kale bwekibanga kadakika katono soke tulizanye tugendeko mu bubaka kale katulizanye muwulirize Bobi Wine ng'alagira okusanjaga abantu okegera abayimiridde mu kkubo lyabwe ery'okutwala obukulembeze muwulirize. Okay. Kusanjaga bana abajijiza amakumi asatu. Ekigambo kusanjaga okiwulidde? Kusanjaga kyekuusa kusalasala. Abajijiza amakumi asatu. Okola buli kintu okubeera n'eddembe yamu. Temulina osooka okola kusanjaga bana abajijiza amakumi asatu. Njagala bannayuganda bakiwule bulungi. Agambye nti kye mulina okukola okutwala entebe kwe kusanjaga njagala abasajja abaga okibavunulire lumuntu aliko ku program emu ku TV nenkubuuza gwe liwagwanga kiruga tuli musajja muganda kati ekigambo kusanjaga kankiddemu banaganda bakiwule bulungi nga Bobi Wine alagira abawagizi be okusanjaga ababalemesa okutwala entebe njagala banaganda bademu bakiwulire abeetegese okola buli kintu okubeera n'eddembe yamu temulina osooka okola kusanjaga bana abajijiza amakumi asatu yakolanga mu biyekera ery'engulu ne ADF bwekola kakati Bobi Wine ekyo kye yali agamba abawagizi be nti omuntu yenna akulemesa okutwala entebe okujjako President Museveni musanjage bw'ogamba Bobi Wine bwe yagamba olaba otaddemu n'akayimba ebigambo byange bireme kuwulikika bulungi olaba oli muwagizi wa Bobi Wine njogera oteekamu ennyimba otumbula baleme kuwulira bye njogera Bobi Wine ayogeredde ddala ng'agamba abawagizi be nti omuntu yenna yeekise mu maaso go akulemesa okutwala entebe ya Museveni mu musanjage n'agamba mubasanjage okusanjaga kutematema Bobi Wine ng'alagira ebintu Kone byakolanga mu mambuka owa Lord's Resistance Army omuyekera Joseph Kone n'aba ADF bibakola kati era byebimu kati naye byalagira abantu be basanjage abantu bonna ababalemesa okutwala entebe ya President Museveni kakati n'ogamba mbwe bagala kumutta kati mbadde njira eddoboozi yeke nyinyi ayagala okutta abawagizi ba President Museveni njagala osanyeewo akalala nange nkuleetere ku kino tukomewaawo tufundikire saafe esooka kakati njagala batuwuliriza leero bakiwulire bakimatire nti ekibiina kya Bobi Wine kibiina ky'abayeekera alina ekibiina ky'abayeekera naye Bobi Wine era abatendeka okuttira ddala abantu era batandise n'okutta kakati wulira omuwagizi wa Bobi Wine omulala agamba nti bwe bakwata obuyinza waliwo abantu abalina okufa
entebe ya Bobi Wine asobola okugiwangaaliramu muwulirize era abantu abalina okufa kwe kuli Nambooze kwe kuli Nsereko Muhammadi tebayinza kwendenya abantu bano nze mbadde ndowooza bayinza okwendenya ssebo kati kankubu lwanda okutereera kati weeri ku sipiidi kwekulaakulana ne balwala kujjawo elements ezimu ne zivaawo we have 45 million of people of Ugandans right now, but they are suffering because of the cocoon of individuals. Okubonaabona kw'abantu obukaddana mu butaano buyimiridde ku bantu abatawera 50 oba abatawera 300 abalina okuvaawo ne bafa Uganda nefuna emirimu Nambooze Ssemujjunganda Kano Kiza Besigye Bawokera Muhammad Nsereko Manomo n'abatwala bonna balina okufa ne bavaawo Uganda okute Museveni wamu nga mwali Uganda okutereera kakati njagala bannayuganda okubagamba nti gwe bayita lumbuye era lumbuye bwe bamusiba ettake Bobi Wine yatuza olukuŋŋaana lw'abamemba ba paalamenti be n'abagamba ne basonda ssente ne baweereza bamuwadda nku nnyingi bagende bamulwanirire ettake agamba Uganda okutereera etereera ddi nga Bobi Wine amaze okutuuka mu ntebe wateekwa okubeerawo abantu 40 abalina okuttibwa ekintu kya Bobi Wine kintu kya butujju aleme kuwayiriza Museveni nti Museveni atta abantu agala kumutta Bobi Wine mutemu olimu akatambika lumite kabadde mu Bobi Wine Bobi Wine akanonyezaani kati nze byenjogera njogera katambi ulira nze buli kyenjogera Museveni yamuwadde ssente buli kyenjogera Museveni yamuguse kati Bobi lumbuye bwayogera tugambani kati kankukatireko ne kano gwe otuwe ekifaananyi kisembayo kye tujja osembayo nakyo osaya fene esooka nga tugifundikira okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti esanga lumu of course poliisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza tewaali ripooti yonna era ne bigenda nga bwe musuubira poliisi ya Uganda bwe yeeyisa twalaba n'ettemu lye baatugamba oba obulumbaganyi bwe baatugamba bwe baalumba Pastor Bujingo, driver we, oba omukadde w'ekkanisa we, oba omukozi we, oba bodyguard we, oba assistant we, baatugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya ti musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala ng'abadde okukwatibwa ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuziddwa tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okujjako nti amagye gavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala bali ku social media kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba eziina oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yabaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa mulajjukira nti Jamiru mukulu obatugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoggana ku kkooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayekera ba ADF wadde amawulire weetegese basajja mivule Bwiino omuwulira ujjukira ne mutabani wa Amin Hussein Lumumba Bwiino video mwaka oguwedde n'atutegeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga ne motoka eyo UUU emu 7 mu myaka gye7 njagala sikuzaako ngalo bw'owulira bubuulizi kiki ky'owulira Bwiino wuuyo njagala bannayuganda nga tetunayongerayo byayogera bituufu si bituufu muguwa ddalu oyo mugwagwa Bobi Wine mugwagwa muveeko kakati abadde akootinga nze kambabuulire Bobi Wine
nagambye talina kyatunda mu bantu ulira gasiya gwaleeta owamini owagundi gatana bana kuzaalibwa yabula his a lost fella arifarinze tebitegereke ngana ibo rifarinze kurumbuye na yari farinze nkugambye nti generation eno okutandika okubabu nga tebalina mirimu baby kakutiya abaana baffe basomera mu bigere twagala creation of jobs kutondawo mirimu twagala butale ensi yaffe ekole ebintu nga tulina obutale nga oyagala kubeera mu kulembeze ng'otubuulira kale kakati emmotoka mwebattira gundi Lumumba mwebattira Benedicto Kiwanuka Museveni yali nnyiniyo kakati omwana ono avudde ku university mu kiseera kino ayagala okufuna watandikira asulanjala ayagala kufuna mulimu laba byababuulira abamuwa obululu ebyo bibagasizaawa nkugambye nti omutwe gwa Bwiino insecurity kakati eri wano otuleetera ebya Beni Kiwanuka bikwatagana ne solving of the insecurity gye tulina kakati currently nkugambye nti muguwa ddalu Bobi Wine muguwa ddalu ate mugwagwa njagala nkutegeeze talina waayawukanira Bobi Wine neba Joseph Kone ebyo mugamba byagamba nti Mwami Museveni afanira neba Mobutu Bobi Wine talina waayawukanira neba Joseph Kone talina waayawukanira neba ADF era mikwano Bobi Wine mikwano je wano beba Sobi Jamiru Mukuru owa ADF nkuwa malobozige mikwano gyagamba nti bantu bange mikwano gyange era awolereza emirundi kati ebiri nga muwulira ng'awolereza ADF eyalina ekibinja ekyayo ky'abaana baffe kichwamba abantu 150 abaana ne bafa ye ng'agamba bamukwatira bwereere yali mulwanyi alwanira ddembe lye awo avudde emirundi mingi Bobi Wine ng'awolereza abayeekera abatujju era obujulizi tumulina Bobi Wine yagendera ddala n'akwatagana n'aba ADF ayagala bakolaganire wamu anti yagamba kino kyakwekwasa ekigambo ADF kyakwekwasa anti kankubulire anoonya ebigambo era simanyi lwaki takwatibwa kubanga oyo nonsense ali criminal okuwayiriza nti President Museveni yatondawo ADF ne batamukwata abamu tugenda kulowooza nti Mwami Museveni yatondawo Bobi Wine kubanga olugambo tuluwulira nti Mwami Museveni yatondawo Bobi Wine ajjewo Besigye kuba Besigye yali w'amaanyi temuyinza butakwata Bobi Wine twebuuza lwaki tebamukwata tosobola kulumiriza president w'eggwanga commander in chief mbuye yatondawo ekibiina kya ADF tekiriyo abatta abantu ye Museveni ne bamuleka n'atambula alifalinze ku bigambo bya Jamiru Mukulu we yali aleetebwa mu kkooti olunaku lwe yavaayo ne yeecwacwana ng'agamba nti bigambo bya Bobi Wine agamba nti nga Jamiru Mukulu alumiriza gavumenti eno okuba nti ye oba wange ebyokulwanyisa nokkiriza Jamiru Mukulu ndowooza byali off record nokkiriza nti Jamiru Mukulu ayogera bituufu nogamba nti president yatondawo ADF ate abantu be nebakuleka so nze Bwiino gwe nnina njagala owulirize akakasiza ddala nti ekibiina kya Bobi Wine kirimu abatemu bennyini abattira ddala abantu tuzanye oyo tufundikire yali kyali wange kadde mumpulire Sobi was my friend Sobi nze nakula naye yali kyali wange oyo ye yasinga okutta abantu wano mu butemu obukyabadde otwanaba omutemu alinga Sobi gwe yewaana naye kati ngenda kuwanga ayogera ku Jamiru Mukulu abatemu abatutidde abantu ye beyeteekako gye mikwano gye era bawolereza Sobi gwogamba yakolerako ne gavumenti eno ng'anoonya babbi tojja kunoonya Bobi Wine kati gavumenti ginenye nakugambye bwe tuba tunenya Museveni ne Bobi Wine tumunenye bonna bakolagana n'ababbi obadde ontegeddeeyo bonna bakolagana n'ababbi kale zannyako tugende mu bubaka ate tukome omusaafu ey'okubiri okay muganda wange abasinga mumanyinga Jamiru Mukulu owulidde ati Jamiru Mukulu waliyo ne muganda wange abatemu omuntu sinamba emu amuyita muganda we ensi kati gende Kasese gende Fort Poto oyo agenda abyogereyo alabe batamutemeteme bwe batamusanjage balina ennaku yaabwe yekikyoma toyinza ageze Bobi Wine agamba ali wano mu Buganda watumanyirira n'atusirwalirako ng'ayogera ebyobugwagwa bwe agende Kasese
agende footport mu batoro n'abakonjo abagambe nti Jamiru mukuru kyali wange mukwano gwange otegera basajja mivule amateeka wegaliwe gabatega mukwano adulira abantu oyo musajja tasaana kufuga gwanga lino odulira abantu abattiddwa abasanjagiddwa amasomero gokebwa abantu battibwa ennyumba z'abantu zikumwako omuliro bamala okutta abantu ne babakumako omuliro n'emirambo ne bajoocha n'ogenda mu bantu n'ogamba oyo Jamiru mukuru abikola mukyali wange mukwano gwange alwanirira ddembe lye ngatta abantu bwatyo n'ogamba nti Bwiino simutemu biraba nobya okola byaki okola byaki ntegeeza nsi si muntu mutufu kujja kulembera gwanga lino nzirayo ewa omukulu akyagenda maaso n'okubanga atugamba nti ayina Bwiino naye nga bwakwate ekkubo ampa Bwiino nange kankweko katonotono ate naye nga bwazanya obuwe fe twakugambye nti kakati gwali eyo gojja okubanga ogaba obubonero simanyi oba kakati guli gutya bamaaso nja kufunako essimu mumbulire guli 20 yandimu obaze mulimu nze ndeeta Bwiino naye naleeta Bwiino era olunaku olweggulo mukulu Kyagulanyi yavuddeyo n'abeerako ebintu byayogera era ku nsonga z'ebyokwerinda nabyo katubiwulire n'omukulu basajja mivule naye atuzanyira ebyo bye awo fe tugate tukubaganya ebirowoozo ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Beni Kiwanuka era nga Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo ekyewuunyisa nti ne mwami Museveni mu kitabo kye kibayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu obulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatuju embaale mu quarters ebiseera ebyo so ndowooza mulaba ensonga nyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu owulidde ensonga alifaali nze ku y'okubulawo kwa Beni Kiwanuka kakati nze kwentegerera nti Bobi Wine ali mabega w'obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga ate ye lindako kwentegerera nti Bobi Wine akolagana ne ba ADF abatta abantu kwe kuba nti mu kamwake buli wagenda ayogera Museveni nga bwatta abantu okubuzaabuza byakola okubika byakola Bobi Wine ali mabega w'ekyo eggwanga Uganda tulina ebintu bingi ebitwala eggwanga mu maaso ayagala okubeera omukulembeze byandibadde atubuulira including ne bino byayogerako anti lwaki ate alemera ku ekyo kyokka ayogere ne ku economy ayogere ku education ayogere ku health sector ayogere ku agriculture ali ku kintu kimu atta abantu Museveni atta abantu akweka kiri Bobi Wine yakikolera ddala Bobi Wine yatta abantu kyovula ba mukamwake azibikira byakola ayogera kufa eggwanga nguyagala kubeera mukulembeze tewaliyo kintu kirala kyonna kyosobola kwogera bano abasajja baali mu kino kyekisooka mu ssemateeka safeguard the minority sooka okuma obulamu bw'abantu bw'obanga kyekyokka ekiri mu kamwako kakati first priority y'eggwanga laba bwe kibanga kyekyokka ekiri mu ggwanga lyo mu kamwako manya mu mutwe gwo tugirewo obugwagwa bwo bano abasajja baali bakuba mundu mu nsiko ne bawandiika ne bafulumya bye bagenda okukola nga bamaze okukwata obuyinza ne bakola 10 point program tebalemera ku mundu yokka tulina kuba ku mundu bw'oba talina genda oba talina kuvaawo tebalemera ku ekyo kakati atugirewo obugwagwa ku stage bw'oba talina eggwanga n'oli kulembera tangu niyo ekigambo kimu kyokka Museveni bamala okuvaawo ogenda tukolera ki abantu bonna baalina bonna boogera kufa kati kankuweyo Alan Sewanyana okay Alan Sewanyana akikira Makindye West era naye pulaani ye kanjikuwa ogiwulire yino asaba Museveni afe sikusigala mu ntebe abamutulowooza ne bwava ku ntebe twagala bwavaako ate afe owulidde n'ababaka buli ava mu kibiina kye ayogera kufa kankabaddiremu asaba Museveni afe sikusigala mu ntebe abamutulowooza ne bwava ku ntebe twagala bwavaako ate afe ayogera ng'avuddeko tagamba kati agambye twagala Museveni afe naye bagenda kumutta batya sibe bakatonda anti nkugambye twagala Museveni afe bapulaninga engeri y'okumutta bano bassi bano batemu n'agamba ate ne bw'aba avuddeko tetwagala asigale nga mulamu era twagala afe oyo muwagizi wa Bobi Wine era ali mu kaadi ya nuupu ekimu kikolemerwa Bobi Wine tagambye nti bamutte kadde mutuulire kadde mugumu bw'otugamba nti twagala afe twetaaga okumanya oyagala afe atya
era enfaye bano bagiplaninga kubanga gwatayagala gwofe mbirekera Katonda eyakutonda yamanyirwa ali kujjawo ono yayimiridde kadaala abantu bamukubira enduulu n'ayatula n'agamba njagala Museveni afe ate tagamye nti njagala agambye twa ye n'ekibiina kye ekya nuupu twagala Museveni afe naye yali tayogerera kibiina wa kibiina ne mukala ye ne byambalo byambadde yali pate za kibiina at least yali position ya kibiina ekibiina kiina aboogezi kasi kakati Bobi Wine omusirikale owa CMI oba ISO bwakola ekintu Bobi Wine ayogera ku ekyo agera Museveni yatutta commander in chief kakati lwaki fe mwagala twogera ekibiina ne Bobi Wine tukimuzingiramu kakati wulira omusajja wo gwowaana agamba mbu Museveni oba mutemu mwembi ne Bobi Wine mwina mutuviire kankaddemu Bobi Wine bwogamba nti Museveni mutemu nawe tewejjaamu kati bwe tuba twejjako abatemu nawe Bobi Wine tuviire mwina tubajjewo babiri ne Museveni wo tukawulire tegese okola buli kintu okubeera n'eddembe yammwe temulina osooka okukola kusanjaga bano abajiijiza 30 owulidde wulira oyo omujiijizi akugamba nti biteeko oyo omujiijizi agamba tosembera byabufuzi oyo omujiijizi agamba totegeera oyo omujiijizi agamba tolwanyisa Museveni oyo making sure omujja mu maaso go wayayi owulidde making sure omujja maaso go akugamba mutulwanyisa Museveni akono kenda akawulira muka okalinga nebisigadde byonna obwedda ndowooza okwonako bukonyo owulira akugambye omutiitiza akugamba nti tolwanyisa Museveni ng'oba osookerako okujjawo omujjawo otya okutegera ate eri akugambye kyemulira abeetegese yagambye abeetegese okutwala entebe kyemusooka okukola kwe kusanjaga okutegera kakati otugamba otya nti ADF webetusanjaga si gwe obikola otugamba otya nti tukwatagana nabo nogamba nti Museveni byayogera waliwo ekyali kibaddewo ku byazayogera anti bw'omala okwogera bw'otyo ne tulaba abawagizi ba Museveni nga battibwa bayisima Olaxes tugambaani kankaddemu nze sitya biduduma leka nkaddemu ensi ekawulire abantu bazze battibwa even before nga Bobi Wine tannayingira politics baali battibwa owulira kakati be batta babatta ku mulembe guno tuwulira gwe bifuluma mu kamwako bw'omala okulangirira bw'otyo tugenda okulira nga Isima bamusse tugambaani n'olangirira mu lujjudde nti musooke kusanjaga bano okutegera ne batta Isima tugambaani ate raba kutegerera nti bano abantu be batutta kino kye kibeerawo olubeera okukutta nti basajja mivule bamusse abawagizi ba Bobi Wine nga badduka mangu ku social media nga bateekayo Museveni yamusse baba bakweka ki lwaki beesookayo balina kye bakweka baba bakweka oli yennyini omutuufu yatusse omuntu ayogeddeko n'omuntu akoze ekikolwa ani asinga Bobi Wine agamba abawagizi be nejuzi bali Masaka eyo omu ku bawagizi baabwe yattibwa yagamba nti yatemulwa era n'obujulizi babulina abawagizi ba Bobi Wine naye gwe bino byozanya bigambo abasinga abawagizi ba Bobi Wine Frank omujjukira babbi nga bayita Frank kati kankubire yeekolera oyo yeekolera yali wano nga babbi babono mu kibuga kati yadduka ali Kenya gyasinzireyo nga bakwata buli polisi gwekwata bakuta omuntu waffe abawagizi ba Bobi Wine tubalina baviredo ne batugamba nti olumu bayiya indako bayiya bafune engeri gye banaafunamu ssente okuva mu bannayuganda bawagira Bobi Wine abali ebweru mu diaspora nga polisi bwekwata omubbi w'enkoko ng'emutaasiza badde bamukuba oba omubbi w'essimu ku street babadde bamukuba ayitiriko omusaayi nga bakuba ebifaananyi bye nga babiweereza ebweru nga bagamba gavumenti eyiganya abawagizi ba Bobi Wine nga bali babaweereza ssente mbu batyo baali bayimiriddewo okutegera bino be babikola buli mubbi gwe bakuba emiggo mu Kampala nga bamwesibako Museveni ate abantu baffe nga baweereza ebifaananyi ebweru bafune ssente commander in chief yakulya security wano teri gavumenti muwagizi wa Bobi Wine gwekwata teri gavumenti muwagizi wa Bobi Wine gwekwata okujjako nga mubbi okujjako nga yenyigide mu bumenyi bw'amateeka obanga yenyigide mu byekitujju mwami Museveni ne gavumenti ye tebalina biseera by'abayaye ba Bobi Wine ezembizi nga Museveni azimulirako atufuze emyaka 40 ezembizi za Bobi Wine azaagazaaki bakwata babbi bano ne baloka batunda ebifaananyi ne bakuba ebifaananyi baweereze baddona ababawa ssente ebweru ba funders baweereze obuyambi basajja mivule president omukulembeze ogwo YEYATTA yavaayo naye nakkiriza nti waaliwo ensobi mu 2 abiri
kuli kwali kwekalakasa okwekalakasa okwafyamu abantu abasoma 50 nekyo kanji kusomese njagala tukutuuliziganye yeke nnyini yavaayo n'akkiriza era n'agamba nti mu basecurity balina okweteeza ab'ebyokwerinda ebimu ku ebyo yanokolayo okuba nti obukugu bwabwe bwali bwakimpatira bwakimomote era ne yeewuunya Streblis amasasi gawa gatenekananiko okutta abantu just like that kakati ulira up to now bantu bameka bawulira abakwatibwa twalabako abawala b'ekibiina kino ekya National Platform nga batumirwa emmotoka za poliisi ulira ekisooka n'ekyokubiri ekyokutomera emmotoka za poliisi byombi ngenda bikwanukula bw'omala okulangirira nti ndi mu lutalo omanyi programu zino muzireeteko ffe bakafulu era kyekyo baprofesa era Bobi Wine yavaayo n'alangirira nti this is a struggle ndi mu lutalo nga mwami Museveni bwe yalangirira ku mulembe gw'Obote nti atandise struggle baluyita lutabaalo bwe mubeera mu lutabaalo mulwanyisa gavumenti the sitting government eri mu buyinza abantu bayinza obutafa mwami Museveni Obote bwe yattirwa abantu bwe yatta abantu ba Museveni yagendanga ku radio ng'agenda akaaba ku mirambo gy'abafu ng'agenda akuba emiranga Obote atta abantu eno struggle nsegula mirambo Bobi Wine yalangirira olutalo ku gavumenti abantu balina okufa kasita mubeera mu struggle muleme kubeera ate basirwa bayitiridde eno struggle kasita ogamba nti ndi mu struggle njagala ombuulire olaba ffe twogera bwogezi ku Bobi Wine era kati kenfulumyemu wali mbadde nkubira crime intelligence empereza abasirikale abananona wano tokyalina sabbaawa tosobola wangamba oli mukubi wa sabbaawa anti ndi mukubi wa sabbaawa bwe bajja abantu nga 1200 ng'abatta Sobbi baali 120 oba basobola tokyakuba obukodyo bwakendedde kakati bw'olangirira struggle ffe twogera bwogezi ku Bobi Wine ne batutega mu kkubo baagala kututta ne batusuubiza okututta kakati gw'olangiridde struggle ku mwami Museveni abasirikale be basobola okukola ensobi nga bakulwanyisa kisobola okubeerawo era mubeeramu n'Abamerika waliwo lwe bakola ensobi Omumerika omu yagenda natta omuntu ng'ate amaze okuwanika emikono amateeka nga tegakkiriza ne Israeli kyabadde wano mu lutalo lw'e Gaza omuntu wawanika emikono tomukuba nekitegeeza nti kyeyabadde akola tekyabaddemu mulamwa yabadde ataasa gavumenti bano balangirira olutalo okwo okufa kwalina okubeerawo era nga bakyali mu struggle bangi bakyattibwa baleme kutukaabiriranga ng'abantu bafudde mwami Museveni yakaaba emiranga emeka ng'abantu be babatta eruweero ate no kiri kyoyogedde kibaako emitendera balina okugyawo obujulizi yabadde atunuddewa emikono gyabadde gitunuzze gitya atunudde ki teyabadde mubakubye mu mugongo tatukaabirira kasita olangirira olutalo ku state totukaabirira Bobi Wine abantu baffe babata ng'ate gwe walangirira struggle basajja mivula wootuuse kakati kankubiri abaana b'abandi abafa boolabako naawe you don't condemn ekyabaana gwe kennyini gwe nawulira ng'ogamba Bobi Wine tossa abaana b'abantu wulira gwe nkumanyi baakugula dde oliwanu wulira wulira omwana avaayo Bobi Wine yagala okubyegaana n'agamba nti olukuŋŋaana lwatuula magere Bobi Wine n'atugamba nti abaana bwe bafa 30 ku street America egenda kuweereza ennyonyi ekube Museveni abaana ne bayingira ekkubo bebo bogamba emmotoka bizatomera kyali kipange n'emmeri ye Mombasa olinga yagala ogizi webali nnyo kyali kipange kakati balabanga Abamerika tebazze ne balyoka baga nti emmeri yatuuse dda emmeri eri ku Mombasa bali ku byabwe abaana babasiruwaza omwana yagamba Bobi Wine yasirika yagamba butukitankula abaana abo bayaayi bajja kutuswaza twatuula mu lukiiko mutabani wa Tamale emirundi yagamba nti kitaawe yamukubira essimu namanga togeza n'obigenda mugenda kufiiramu era yagamba nti nange nali ngenda kufa bonna baali ba Bobi Wine babagamba nti mugende mu nguudo mwami Museveni mumulwanyise mukakula mukasuka amayinja mukasuka amacupa mukasuka amayinja ne bakuba polisi kakati stupidly nga balowooza mbu bwe banafaamu nga 10 ennyonyi zijja kujeza Amerika abaana abamu atika nkubulire abamu abo abawala be mwala emmotoka be zaali nyanga abawagizi ba Bobi Wine bwe babasindikanga mu mmotoka ne zibakuta anti kiri kyali kipange nga baagala Amerika erabe Museveni bwatta abantu nga emmotoka bwe bejja ngo badira omuntu ne bamusaddaaka ne bamusindika wansi w'emipiira emmotoka n'emulinnya ya polisi ne bakuba ebifaananyi ngu Amerika ejje ekube Museveni Amerika tiyalabika nayo tugenda kugendako mubaka bwaffe bano batemu bano batujju bennyini bano bateroristi era simanyirwa Museveni ampe mu buyinza nkwate mu ggwanga lyo ali mpunyazikemu emyezi 3 nze nditereza nire emyezi abalwanyi gwe olisabe bano bano okubateeka balina okubeera bano nze mbasobola omwaka ogwedde
nga wazeewo okugula nawe kwajira mu parliament baseteserezo eggwanga erya Uganda nga bakabali ku oluvuganya bakulemberwa mu Mathias Mpuga nsamba ebiseera ebyo nyendo mukungwe gyakiikirira nga leader of opposition omu ku bajulize baleeta mu parliament ku ddembe ly'obuntu erize linyinyirirwa n'okutyoboolebwa basobole okubanga basuulawo empapula zaabwe mu parliament osuulawo kingo ogenda okwekalakaasa yagamba yekubira nnyo ku katambi BBC ke yakola kali kadakika 15 nange nakalabako ke tugenda okudatandikire akatambi kano nga koleka nakalabako era asobola ogenda ku kibanja ekya makulu Mathias Mpuga nsamba nga koleka abantu engeri gye bajja bafaamu mu kwekalakaasa kwa 2020 mu amakumi abiri banyuma lw'okubanga mukulu Kyagulanyi bali bamukwatidde eruka naye abadde akyankasuka Bwiino nankasukira Bwiino tugendako ne mbalubongoya nene kano nakawulidde omukulu Kyagulanyi ku bujulizi bwagenda maaso n'okubanga wa obulagandi ddala mukulu Museveni mutemu ddala era zeete bamubikolwa ebyettemu ye mukulu basajja mivule byagamba nti asi mukulu Museveni ye mutemu Bobi Wine yennyini yasinga okubanga mutemu akati mukulu Kyagulanyi mu busungu bungi yatuuse ne ku kino omujjukira nti minisita Museveni Jeno Kaindo Tafiri yavaayo edda ebushenyi nga baziika Doniya Tiberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe ebyobuyekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde uniform za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa okunona ekifaananyi abapokopoko abalwani enkyukakyuka mu Uganda bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde sikuzaako ngalo gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP mwalabe honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter yafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe tetwalina okugikatinga short twalina ogiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo plani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi bas ngukubye 10-0 akati oyina kyogambawo newuunya nti sajja aleese obujulizi ebyo abigamba mbiziza wano ovuma abantu singa omanyi basajja mivule ekigambo kinene ekyo ovuma abantu singa omanyi abawagizi ba Bobi Wine abamuteekangamu ne ssente ebweru e Canada e Sweden e England bwe bavuma Bobi Wine kati bamulabanga feriya yalemererwa ebyo si bibamutuma okubeeranga ku mpewo ng'agenda akuba emiranga Museveni atutta yabagamba revolution yabagamba kujjawo MUSEVEN'S tebamugamba nga agenda kungobaga kimujjako omukisa okwogera ku threats bw'oba ozanya amaloboozi g'omusajjawo se musajja bwange Bobi Wine nze bino ebyogedde lima namawulire omukyalo omu yakola video n'agamba nejjusa ssente zange zinateekanga mu Bobi Wine akuba miranga kati eyatugamba nti ebisigadde mu bindekere mwe muteeke Butesi kalulu nze sinze Besigye gwe abadde azanyirako Besigye yali amuweweeta kundi ffe tuli generation mpya agenda kutulaba tajja kuweza mwezi mu ntebe kati ali mu myaka 2 n'okusoba abantu banyiivu abamuteekanga mu ssente singa olaba kati ku social media abaali bavuma basajja mivule e Bungereza kye bakola Bobi Wine yabamalira ebiseera be bamulangira okutta abaana baabwe kati abafiira mu struggle abasibwa abakuba amasasi Bobi Wine embizi z'abantu zezikyamugoberera abantu abategevu bamubuuse tosobola kubanga ogenda kulembera gwanga oli mu struggle olwa kakati ba Jonas Savimbi ba Garanga ba Robert Mugabe okutwala obukulembeze bwa Zimbabwe ba Sankara bagundi bano banaffe ba Kenyatta Mau okigera okuva mu 10 twalo obukulembeze ba Mandela tebaberanga mu kuba miranga kino ekintu kyamuvadda mu ngalo nobanga oleta bakufa yatagundi abantu banyivu Bobi Wine yona gyoli nkugamba nti abantu be walimba nti Museveni omusobola basajja betuyagala Bobi Wine ayogere ku kitta abantu yogera ku kitta abantu oyogere ne ku birala omutwe gwe mukalu debe kalu tetwiza mukwasa bukulembeze bwa gwanga lino nga mukufa
atubulira Museveni niyanga ate yafudde ebyo byomunenye yalonda ababaka mu parliament n'abakwasa obuvunanyizibwa gwogenda okulembera eggwanga omanye eggwanga obuzito bwalyo omutwe gwe guli mu kimu kyokka Museveni atutta Museveni atutta seteeserezo waali avunanyizibwa ku bino parliament ekola ki kankubulire oteekwa okubanga gwe kennyini omukulembeze gwe ovuga gwoli ku steering ebitongole bina gw'obivuga ne parliament bajja kuwabya bwe beeteesa bakusuule bwe beeteesa bakozesa ensobi ng'olidde bekkalu onoowangalayo mu state house kakati tuswadde nnyo ffe ng'Abaganda twali tulowooza nti omwana ze agenda kutulaga nti Abaganda tusobola akuba mu kufiirwa kakati Kasibante bwafa kitaddemu Abaganda Kasibante bwafa ate bani abasinga mu obululu bali bakalamojja ba central si Baganda bo abanankole bamuwaayo abakiga bamuwaayo yafunayo obululu alinayo omubaka wa parliament yeneeyo leka kulimba abantu nga toli muna mawulire yetayinayo abamu obululu bali wano nibusoga alina ekitegeeza Abaganda ffe twasinga okumuwagira nga tuluza tulese muganda muna ng'olina ekigambo kimu kyokka bwe kityo nambeshe muki kakati ulira mbuza nambeshe muganda kati Eastern erimu nambeshe okka wali wakiikirira erimu constituency emu no but just tuleta byakulabirako teso yajja yani ateri Mbale mubagisu eriani nambeshe eriyo constituency emyoka ya nambeshe wadde yogera ku Baganda bokka nenga nti n'abalonda anti oyo kati mbulira Arua yajja yani teri oli wali yani teri mubalango eboboti gya musala wali mwamugano londa mwamugano okubirayo campaign wano teyakuba nga bamulonda era wano yakirizibwa okuba campaign bamulonda n'ayera ulira oba kati gwe mulimu gonkanguse biba gumpe kubanga gwobuza abantu nze tandika okutula wotula yagenda Arua ekoboko n'abagamba nti bannange mundabiranga ddala ono wa NRM ayume gwe muba mumpeera akalulu nga talinayo bantu yaliyo nayume nakkiriza ate yakkiriza ono bw'avaawo n'abyegana nti nze ndi wa NRM sebo bamukkiriza n'atuukayo nga teri amumanyi ono mukubi wa bidongo bamumanyidde wano Kampala ennyimba ze zikoma mu Luganda abalugwana tebazimanyi kyogamba oyinza omusinga amaanyi eyo kakati ayo nze yonna ffe tufugayo faba Museveni ne Muhoozi kakati nese okoleka emivule kyogamba wafuukya ddala wa NRM kiri nze siri wa NRM nze ndi muntu wa Museveni na Muhoozi siri wa NRM era ba NRM tebanjagala ebyo biri personal ebyange birala kakati ulira oyogedde ku kigambo omusajja oyo byabadde akunga ayogedde ekyotafire ulira kakati ekyotafiire kankikusensulire obanga kituufu oba si kituufu babanga mu nsiko anti ulira bakola obukodyokodyo mu emisana bamanya ekiro emisana ne beefuula abalungi nawulidde oba kituufu oba si kituufu nze simanyi naye bwe tugendera ku bigambo bya Bobi Wine nti otafiire yayogera bw'atyo nti beefuulanga otegera mu kiseera kino ani ali mu buyinza si botafiire ani ali mu buyeekera si Bobi Wine kati yabikola botafiire baabikolanga nga balwanyisa gavumenti eri mu buyinza kyenakugambye nti n'okutta abantu Bobi Wine babikola nga baagala okukyayisa gavumenti eri mu buyinza abantu bafa mwami Museveni ali mu buyinza tayinza kutta abantu Bobi Wine ate kati kankozesa ebigambo byennyini byoleese basajja mivule tukanye ku kimu abantu bafa okkiriza njogere nzikiriza ombuuza ebibuuzo ati noyagala gwobiddemu kale sebo nkukkiriza wagambye Bobi Wine yagambye nti otafiire nga bakyali mu nsiko nti bayambalanga engoye ez'aboobote abali mu gavumenti emisana ne batta abantu ekiro manya emisana ne bajjanga basayinti webale nnyo kakati baali bayeekera nga bakola ebikyayisa gavumenti y'obote kakati Museveni ali mu buyinza ebyakola byakigasiya abiddamu atya ono ayagala okumujja mu buyinza Bobi Wine n'abantu be batta abantu kati bebatta abantu kakati badde ndowooza abantu bagenda kugamba nti omusajja oyo naye sebe mulimu abantu abakkiriza byoyogira bagamba nti omusajja nagambye embizi zokka zikyamukiririzaamu kakati oba omuvumirira nga ate naawe ovuma nze kennyini nasanyuka nnyo omanyi nze nali ku kakiiko akateekateeka envaawo ya mwami Museveni
Eddi emabege kuluno emabegeeyo naye nagenda okulaba nga omuntu gwe nandibadde ngamba nti oba ngende mwegatteko ng'ebintu bye bya mikolo awafudde omuntu Bobi Wine wayogerera ojjawo n'akyemalira ogambye Museveni n'akyemalira omugirawo ku mirambo gy'abafu buli muntu Museveni ng'agenda ku mirambo teyakubagiza ku mirambo taziika ng'amaze kuwamba oba ng'akyali mu nsiko nagenda okulaba akasajja buli afudde wekagenda nekoogererawo oli ku pulezidenti w'abantu twagala kujjawo mwami Museveni omuyita dikiteeta omuyita n'akyemalira okubamiranga ku buli mulambo ogufudde buli awafudde omuntu Bobi Wine wagenda abantu bali presentinga mulwanyisa batyo ndowoozi lyabwe neŋŋamba kano akasajja keenonyeza byako kali ka ssente nenkavaako tekakugoba bugobi ate nga ngoba atya oyinza okugoba nze master plana era nze senge nali ne Bobi Wine senge Museveni twamuggyako dda Museveni aluddeko lwa Bobi Wine abo bapange bupanzi atoyagala aveeko Bobi Wine bapanga mupange ebyokujjako Museveni tokyabye kati kankubulire NRM ye yapanga Bobi Wine ate gwe okimanyi omanyi nti Amerika bwe yali erwanyisa Abarussia mu Afghanistan yaleeta abatalibani neleeta abatalibani mwe mwajira Osama bin Laden Osama bin Laden bwe bamala okuggusa ensonga yabwe Abarussia nga babagobye neyekyusiza Amerika n'Amerika none emuyiga Bobi Wine baleeta muleete kulwanyisa Besigye kakati agenda okulaba nga Bobi Wine agamba ebyo bimu ku bigambo bakozesa olabe agayina kakonyeeko nagati Museveni yateekayo abapokopoko be ngamba tabanga agamba pulezidenti wange ali wano pokopoko ani amusinza Bobi Wine olubeera okuteekayo akantu ne basasula abantu bagende ku social media babawo emitwalo 3 baloke basaasanye naye abikola bavuma naye abikola kakati kankubulire Bobi Wine obunafu bwaliko kati nziramu mukyalo oli yagambye yabadde mukyala eyagambye nti akalu kasobola okujjako mu Museveni yabadde mulenzi Huzaifa Kasozi nakanyonyi kati kankubulire Bobi Wine bw'omala okulangirira nti Museveni n'akyemalira n'akyemalira okujjako ng'oliko ekikyamu tebamuwangulira mu kalulu kankiddemu akiwulire omutwe gwe kiyingiremu buli wagenda ategeeza abantu nti Museveni dictator Museveni era bagamba tulwanyisa dictator tetwagala diversion temutuugula dictator bamugirako mu kalulu these guys are very stupid bili abiri mwena abalangiridde United Forces of Change wajiwulidde bonna amaanyi Besigye bogesha muntu badda bakomawa bafeeriya bonna beegasse failures tebagenda tulaga mukulu akyali mu ntebe eyo failures plus failures equals failure ekyo kibalo ki abantu laba abantu abatalina buwagizi bonna bwe baafuna ne mu Buganda tebasobola kufuna mu buwagizi kakati ate mwegatte ku Bobi Wine nti mulwanyise Museveni era bagenda kulemererwa kati nze nali mmanyi nti Bobi Wine yazze tugenda kwata mwami Museveni nze gamanyi tugenda mu nsiko nze ninjira kujja kuba Museveni nga tukuba mundu bwe nga Bobi Wine atandise kungubaga akuba miranga ku mirambo gy'abafu nenziruka emisinde neŋŋamba nti abazungu bansomesa if you can't defeat them join them negata ku Museveni otulemye Museveni kankwegatteko otulemye kade mwawo ng'ensebulira if you can't defeat them tukagire ddala mabegeeri nali mmanyi nti ngenda kwegatta ku Bobi Wine tugenda kwata mundu tukube Museveni mundu emukeete nagenda okulaba nga Bobi Wine afuuse mukubi wa miranga ngali soft ye chifu mona akuba miranga ayogera bigambo nengati katonda watu Museveni n'akyemalira tumulwanyisiza ku mirambo gy'abafu neŋŋamba nti abazungu bansomesa nti bwe batosobola kubawangula begatteko if you can't defeat them join them nengende wa Museveni ne mwatulira nti mwami Museveni otulemye nze nzize wamasijja kumala biseera byange nga Bobi Wine aga magezi wagewa n'ogatwala n'ogakozesa ku radio 4 ensunsu zoli ku radio 2 ezibutikidde eggwanga lino era zisunsula aga magezi osobola gawa Kyagulanyi nkugambye tasobola gatwala akola sente no Kyagulanyize money maker omanyi nti mu babilioniya Kyagulanyi kati asinga Besigye sente kibiki akifunye mu bufunyi ate mukodo muzibu tagaba kyekikuta abaana abaliyo bonna basiiba wange mbasombye okamala mbatwale wa Museveni abaana bensombye bamanyi obungi nsombye abaana bagamba ntulye nenjala etutta tusaasire nembatwale wajjajja naye wafuna omulimu nembatwale wajjajja ow'ekisa nzemba tagaba mukodo muzibu nnyo bafutu soldiers babiri wali bafa enjala okamala ekiri wali ekamu okyagwa okimanyi abaana basiiba njala bebikakutiya basula ku mbalaza mbasomba enkya neggulu nembatwale wajjajja ow'ekisa n'abawa amawolu Jajja bwakutuma Kyagulanyi mumuleetera era wali ekamucha ku kitebe kyabwe nentuukawo nonkwatako ate abakukuba babira bannuupu banjagala okamala
osobola bayitamu gumu tugendeyo banjagala okukamala otegera nze mbawunyeza ennaku bw'otuuka ku kitebe kya nuupu wali ewandegeya bagamba muzira wuuyo omanyi abakiiseebe ku mitendere gy'enjawulo bensombye bona baddukira wange ekiri eno gwe bulooka si bulooka mbayambo byambe era temena nebuke bampa obalaga kkubo kankubulire mu bantu bakyagulanyi abamwetoolodde abakyannemi bali aba bana omukubo yejowero Ssenyonyi oyo akyannemi toyina gwe wali otuttaga osobola nsombye bali obamanyi obungi wampanira mpuuga nopanira mpuuga omusajja yamukasuse bonna kankubulire bonna abasinga tusigazaayo bana bakyatulemi bonna bali bambega baffe nuupu erimu bambega baffe ate naye bwaga nti mwenali emuwali ababe abamu olugambo naye nga tebamuwagira bamuwa olugambo abaganda bamwagala naye si bali awo batiisa mulimu abaganda bamuwa olugambo President Sibula bannayuganda njagala kubibaza abatuwuliriza era mbagamba nti nze bannange saagala kulimba naliwo opposition naye nagenda okulaba nga opposition bibalimu tebitwala musajja neŋŋamba mu ssomero bansomesa nti bw'oba tosobola kubawangula beegatteko nenegatta ku mwami Museveni nze ndi wa Museveni naye mbagamba waliwo abantu abali mu kikyusa akalwa bakayita kawe bajja ku bantu ssente bewandiise mbu muhozajja agenda kubawa ssente eza entandikwa abo bayaaye mutegeze polisi bajje babakwate ffe tetukola bwe tutyo gavumenti ya Jeno Muhoozi Kayine Rugaba si ababbi teri mu corruption gavumenti teriyo gavumenti yemu ya Museveni ya ejja ekyo kitangaza kale gavumenti ya fejja eya Jeno Muhoozi Kayine Rugaba si ababbi abo mubakwata abali ekawe awo ababba abantu mu Jeno Muhoozi ajja agenda kubawa ssente mujuze fomu musasule ssente eza fomu babbi mubakwate sebo njagala okutegeeza abantu bategeeze tewakyali kulanga kulala Jeno Muhoozi Kayine Rugaba yaddako nteekateeka zawedde tujja kukyongerezaako